Okyalaba okwanjula n'embaga. Delta TV tukole banange ekiri wano mukono nakifuma mayanga yanga sanyu jelere guno omukolo semakolo guletedde abantu bonna okuba emikono okuba mukalajo okubawa okubeera nga balingiza bagamba nyoyo akikoze era nga tugamba tuli wano eno program yaffe ey'okwanjula n'embaga tune banafe abanjovu junior school enansa na wamala Sharita's Bridal World atera werinyo wamu ne Malakai Ecology tulina omugole akozinze kye bayita stampede nga abantu bonna bagamba aliwa asitudde abako abamanyi omukolo gwamanyi omukolo mulungi oba yakakyusa engoye mmeka nze sikyabala si byotyanne omugole ate ne wano ng'onyumye nnyo kitiibwa kya Mukama buli lw'oyambala onyuma wakambala engoye mmeka luno nakambala olugoye lwakusatu tusubireyo engoye endala mmeka ninayo engoye endala 2 banayo kikoze owulira otya mpulira bulungi nnyo ayino kyekikuletedde okuwangula mukwano Joyce guminkiriza nakwesiga Katonda amina omwami omaze naye ebbanga ki maze naye emyaka 15 ekiki gweomutwe bwoti kwefaako naye mubeera kuno kyemufana nga abeera kuno kuba myaka 15 ng'ofaanana bwoti tetubeera kuno mubeera ludda wa mukwano tubeera Kireka mane manyi mubeera mu nsi za bweru tubeera Kireka bbira Kireka omwami wamujja ludda wa omwami namusanga eyo gye nali n'akulumba biki ebyakutengula njogera ye mukakamu American height kwegamba nga ye muntu gwenjagala nakuba nga ye muntu ow'ekiroto kyange yakuyisa atya muntu mulungi nnyo nnyo nga gyenkomeza olina abaana bameka
tulina abaana bana. Munamwongerayo ku kyakoze ebintu nga tebigwayo mubwedda basomba Nyongerako 5. Bakiriza. Kimugambe. Mwami Damulila ku kino ky'okoze. Iye. Kati ngenda kwongerako abaana 5. Ate nalo. Muweereza akayimba kakuli ku mutima. Nayimba bungi lwakuba simanyi eddoboozi lyange si ddungi nga neesiimye ako era kale nnyabo biki ebikuwanguza nnyabo ogumiikiriza okizeemu era ogumiikiriza obeera n'obugumiikiriza wangula eri abadde bogerera omukolo gwo tegufaananye nga bwe gufaananye sibamanyi kuba sirina budde bw'abantu kuwuliriza bigambo ye bw'ofa kwani nfa ku mwami wange yekka nange ebyabalala saagala kumanya ye naye bajje bali bagambe mbakakasa ate mbalabula kano kaze waffe muli ku byammwe bali ku byabwe omusajja wani wange yegwe mukyalani nze mukyala Joy ngambe eri omwami yegwe mukyalani mukyala Damulila omu bwati jangu webaze ku mami ye bannaye essanyu lino tukonemu kadansi bamiyimuka kyuka gwe kyekyo bwannangono mwananga anyumye mami owulira otya bannange essanyu lyempulira olawe mwewe kahaga kako kajja kaako kahaga essanyu ly'omuzadde essanyu lingi nnyo Joyi mwana wange wakubiri ate wa mirembe ate ayagaliza omuntu ayagaliza afuna talina fitina mu banne Joyi ye muntu ayagaliza Joyi agaba ebintu obirabyeko mu kidaala wali nabirabako naye ndi musanyufu ate embaga eno tebenangako ku kyalo teberangako kuno era kino omwana kyakoze atuweesezza ekitiibwa bambi ate mwagaliza mpeta era njagala n'omukooyo mwagala muntu mulamu kale nnyabo kati muleke omugole waffe agende metroni olina kweyagala okugamba sisita soka mwemu kahaga mwaba mayimbe mubadde nga mwekuba obwama mpulira essanyu lingi nnyo okubanga muganda nga atuuse ku mukolo bwe guti era nkusabira buwanguzi mbufumbo bumukwano amiina mwagala nnyo weebale na kunyuma mukikubye mugambe tukikubye mukikadde otuzinira musembere eno mami kyekyo Delta TV tukole katuddeyo mu kidaala twagala nnyo mami kayimba kikobadde oyimbako obuwanguzi mukama akoledde ebirungi ankoledde birungi nnyo okoleddayo mu kidaala bakwesunza ate akomewo ayongere okukyusa akyuse ffe byonna nga tubikulaga wano ku Delta TV tukole mukane bali kubeera nga oli mukulaba Delta TV tukole tukwagala nnyo tuli wano n'omugole omwami alaze amaanyi bannange kyakoze mayangayanga nti olaba essanyu bannange ng'oli musanyufu nnyo olw'okuwangula mukyala wange bannange nga mukoze omukulu bannange si byangu naye mukama yekka yabaddewo ku waffe mukolo gunyumye mukolo gw'amaanyi mukama katonda nti abo sente bo bazijjawa fenno tuli basuubuzi tuli basuubuzi enabugabo eyo ebintu byaffe bye tujja China ne tubitundira enabugabo nyabo amiina kakati sebo omukyala mumaze naye ebbanga ki omukyala tumaze naye emyaka 15 omuzuddemu biriwa birungi ki kituufu mukyala wange mukkakkamu muwulize ate atya Katonda mugambe ekikuli ku mutima olwaleero kubanga essanyu okulaba olina lyamu kiwagonja kituufu mukyala wange mwagala nnyo
ali ku mutima gwange era bino byonna mbikoze kwa ssanyu nga mbijje ku ntobo ya mutima gwange mutumidde nnyo nnyo nnyo. Kikumi omwagala mmeka? Ku 10 mwagala 99. Bw'olawuninga ofero ofuna 10. Kale sebo kayimba kikoyagala omuweereza? Kayimba njagala kumuweereza aka Eddie Kenzo. Kaserengeto. Okajje kullo. Kajje ku lwange. Kale sebo akomewo dyeka? Bwe kiba kisoboka tugende naye. Kubanga mumisinga nnyo. Kati mwegayirira omugambe jangu. Jangu mukwano tuddeyo ffenna. Webaze ku bantu tukuleko sebo. Neebaza nnyo mikwano gyange mwenna, baganda bange, bannyinaze, buli omu abadde wakati mu nteekateeka z'omukolo gwaffe guno. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda abaddizeewo ababalire ekyo ekisinga obulungi, buli omu atuukirize ebigendererwa bye. Amina sebo. Tweyanziza nnyo mukwano. Bannange nnyabo. Mwebale kunyumira mukolo. Kale mama mukikubye. Mwebale kusiima. Mulese ebintu. Mwebale kusiima. Bagamba mama bakabagagga. Mukama yasinga okukikola. Kubanga kibweyagala ogamba mukyala wamwe leero. Bannange mukyala waffe tumugamba yebale okunyuma. Bannange anyumye okamala. Era tumwagala nnyo 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 nnyo. Tusaba Mukama Katonda abakuume bulungi era babeere mu bufumbo bwabwe nga bulungi nnyo. Amina. Kale mukwano tova ku Delta TV tukole katongera okunyumira omukolo tuni banafu abanjovu Junior School nkwagala nnyo. Tanzanyo Sharita mazima wangu amaliriza tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi naye okusooka kwa byonna weewaawo azze wano ye nga olwaleero ennaku z'omwezi lumu January bwesemberako eri kwe ex events Damulila kakati njagala Ivan ogolokoke kwata akaseera ako kasitule mu bbanga osooka okalage bye wazze nabo kasitule okabalage bali tuwulire oba banaakakubira mu ngalo olwaleero otyo Ivan yagambye bw'ati n'agamba atya ti Sharita hey omwana ono mazima wanvu olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu ye ku myaka gy'abadde ayina otyo yeeyongeddeko omwaka omulala gw'ajaguza leero amiina ati oba okubanga ajaguza otyo naffe ekirabo ky'amazaalibwa Ivan Damulila agenda kikwasa emikono ebiri ffenna nga payoniya atuwa akayimba nga tuyimbira Sharita olw'okumujagulizaako amazaalibwa leero ng'amazaalibwa ga Sharita ye bannange kale selecta leeta Sharita, happy birthday to you. How old are you now? Saba mukulu Wanji obwebaka baffe obw'okusiima otyo obuvudde eri muto wange Damulila Ivan ye okwebaza Sharita olunaku ate olwaleero ng'alina okumwebaza kubanga Sharita oyo naye muzzukulu wa Gabongesagala bwaya n'olwekyo munnammwe nnyo anti mwannyinaffe era yakeereye bukeereyi ku babadde balina okuwaayo ekimuli kati simanyi oba agenda kuwaayo kaseera era akwate akasero kanaasalira amagezi mukulu tumuleke n'ekirabo kyafaafangane nakyo kale Okyalaba okwanjula n'embaga.